Doreen Nambiru ne Josephine akusakidde eggulu lino ku Boogedde TV. Mwebale nnyo bannaffe. Ate waliwo maama ow'abaana abana alaajana oluvannyuma lwa bba okumutundira mu nnyumba gye bamazeemu emyaka 12. Bino byonna biri awo Seguko. Asobeddwa Hajja na nnyumba omutuuze w'ekyalo Seguko Katale mu disitulikiti y'e Wakiso oluvannyuma lwa Male Muhammad okumutundira mu nnyumba mwabadde akumira abaana be okumala ebbanga lya myaka 9. Mukyalimu ebintu byange jjukira mwe kyemulabye kyemukasise wabweru. Mukyalimu ebintu byange nzibuliraawo kasita g'oli musajja nze nonde mu byemuzeemu. Obutakanya wakati w'abafumbo bano bwatandika olunaku omukyala na nnyumba bwe yazaala abaana 3 omulundi gumu kyokka omu ku baana bano ng'aliko obulemu. Oluvannyuma omusajja n'abeegaana n'agamba nti yeetazaala baana bakikula kityo. Abalamuzi batuuleeyo ne batandika okulamula amazima gennyini ku mwana afaanana bw'ati oyinza okulamula nti bagende bamukasike basukutta obukwasi bwe bati nga bakasika obukasisa ebintu okuba bo balina eryanyi balina emmundu balina buli kimu bazze bakasuka bukasu si buli kintu wabweru ate ne batugamba nti batuyambye n'otuyamba otulekera ebintu bino babadde balina nabbitwala butwazi oba ku byokya. Yagenderanga nyina ne baby adda ku balongo abo 3 nga wa myezi 3 sayino wa myaka 9 omwami waakomyewo era ng'ekimukomezaawo agamba nti ennyumba nagiremeramu kuba yasooka kuleeta bataasa mu makaago nga yeeganye n'abaana. Mu kwegaana abaana nali nagenda dda mu kooti nga tatuwa buyambi naye nga yasooka kwegaana abaana katuwe lwonna lugujjuku byakisaki nagitasiri era mpaka lwatukasise wabweru. Kati ffe tusaba kimu bwenkanya. Eyo tunulira omwana oli omulema. N'abayamba. Talina bwogereza, talina buyambi. Naye lwaki tebatuyamba? Omusajja ono akoze bubi nnyo. Bannange batunulira abaana. Mama Nabanja wowe. Omukazi agamba yagezaako okutambula mu bitongole ebyenjawulo ebiwanirira eddembe ly'obuntu okuli ne kkooti kyokka ng'omusajja bwe bamuyita tagendayo. Olwo kino ne kimuleka nga tafunye bwenkanya okutuusa lwagobeddwa mu nnyumba. Kkooti eŋŋambye nnyina kola ki kunoonya just kugulawo musango ogulaga nti no bankasise wabweru ate nga isalongo process sayino sirina bwe nyambibwa era sirina we ntandikira. Ennaku zino bagamba nti atalina ssente tasinga musango. Simanyi abalamuzi ba Uganda oba babadde ki simanyi kyetuliko naddala mu tsiga eddamuzi obulyake busuuse n'enguzi. Nsaba abo bonna abali waggulu abakulembeze President Museveni buli omu mu kitiibwa kye yenna waali ab'ebitongole ebyenjawulo abalwanyira eddembe ly'abalema kuba nyina omwana omulema wuuyo abalwanyira eddembe ly'abakyala mu nnyambe. Ssentebe w'ekyalo Samuel Lula ategeeza nti enteekateeka z'okutunda amaka nga nno nnyumba abadde tagamanyiiko. Namyalo yakusakidde eggulu lino ku Boogedde TV. Ate mu malala ge tulina poliisi y'e Buwambo yeezoobye n'abasirikale ba security guards abateekebwa okukuuma ettaka ly'omutuuze ng'ono agamba nti yaligula n'ebba nga kati mugenze. Bino bibadde ku kyalo Buwambo mu ggombolola y'e Kasangati mu Wakiso district oluvannyuma lwa Minisita Sam Mayanja okuwa ebiragiro abasaveeyo okuva mu State House okujja okuzuula ensalo Kasiisira ne Ssejjoba buli omu waayitira. Waliwo enkaayana ziri ku ploti 340 ne 351 block 8 kya Ddondo naye beeyongeza nga kati bali kuyiika 7 nga ne ploti ya 352 yonna baagitwaliramu nga n'Ensonga yagaza okutwalisa ettaka lye gwe mulongooti oguli ku kkubo nga n'ebbeeyi y'ettaka mu kitundu kino yeeyongedde. Ettaka lyange linasigazaawo nga nze ngamaze okubaguzaako ate baateekako abasirikale ab'emmundu bwe lwempitawo bwe nti nga ngenda ku ttaka eryange baagala kunkuba amasasi. Bulamu bwange era buli mu matigga, bulamu bwange buli mu kutya, bagezaako okunkubira amasasi emirundi egiwerako era abasirikale bano nga n'abakuumi beeweranga bwe batali akkirizibwa kusaalimbira ku ttaka lino. Bano basobodde okupima ettaka lino. Ye Grace Kasiisira
ayogerwako annyonnyola bw'ati. Ikaze ez'ennya ze yatuguza ate kati zaayagala okutubbako. Kale nekinneewuusa kati y'ensonga gye tufunye ku ttaka eryo nti omwami Dani Ssejjoba ate yatuguza ettaka ate yayagala okutulitubbako. Sarah Zawedde yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV. Katuumulemu katono nnyo tukomawo n'ekitundu kyaffe ekyokubiri tovaawo.